omusajja yabadde atambula nga mulamu bulungi n'atambula step yagenza otuuka mu kakoona nga kamera weekulaga omusajja n'atondoka naafa. Ago ge maanyi ga Mukama Katonda. Okeera ng'oli mulamu bulungi nga tolina wakuluma naye ng'olunaku olwo togenda lusulawo ng'oli mulamu. N'ozuukuka ng'oli mulamu bulungi kate buli ssaawa eddako nga gy'ogenda ofiiramu. Tolwadde, tebakuddusiza mu ddwaliro, tewali akubye essasi, tewali wakoonye, tewali wakukanze, musajja wattu ng'atambula n'anogoka era bw'atyo n'afiirawo. Bagenza omuggyawo nga mulambo. Kankutereko n'emboozi ya Fifi the Queen. Waliwo emboozi gye yabadde agezaako okubeera nga atunyumiza. Naye bannange tubeere beegendereza oba ebintu ebimu tubitwale okubeera nga biri serious. Emboozi ya Fifi the Queen yeno kanjikutereko naye nga sinabeera nga njikuterako kamusabo subscribing and SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Guys, Fifi the Queen kyansubuga wano ngamba mutya nabanja wo mukabira ate nga nze omukadde w'ekkanisa. Tamara, I don't want to see you. Make sure you're not moving your body. Sinzidde kigo. Kakati waliwo emboozi gye manjaga babanyumizaako. It's a general mboozi erimu ekyokuyiga. It's a story a friend of mine was telling me about ekyamutuuseeko ekyabatuukako. This person told me they had a friend musambi wa mpiira nga bali ku busaawe buno obwakazimbibwa obulinga tennis obusawo bulinga obwa tennis obwo babuzimbye nnyo kati ene waffe mu kyalo gyekali awo ng'ewasudiirwa ekali awo mu kyalo ewaffe n'abalala babulina waffe tubina wabindi eri wano wansi ewasudiirwa ni wano ng'ofubutuka eno ng'agenda kubaka tolo side awo wansi awo ekali kakati yangambye balina kyali wabwe nga bali ku busaawo bwefaananyiriza bwe batyo banyuse bavudde ku mirimu ne bapaakinga emmotoka zaabwe ne basambamu omupiira bazannya. So ne beesuubiza enkeera badde bazanye mukozi tebaali bakola. Kati agambe baatuuka enkeera they came back all of them ne batandika okuzannyamu awo biki. So omukwano gwabwe munabagamba ekintu kimumyansa. Baba remain that side. Nagamba ekintu kimumyansa. So buli muntu natandika omugamba okinsimbye ne baleeta ebintu basiimula abasambi nga bafunye maaso pool biki bamusiimuddeko mu kifuba nakantu ne kasirikamu. Kati naddamu n'abanga ayagala okuzannyamu nekiddamu ne kimusimba. Nabamugamba akati todduka engeri gy'obadde oludde okukolamu kyaka amawugwe oba omubiri gwekanze. Of course buli muntu aba aleeta idea kyaba alowooza. So nga bano bazannya balala nga bazannya nga akantu kasigala kamuluma nga yeebuuza oba kiki ng'akubirako dokita we nga dokita wamugamba sigenda kugira ddwaliro n'eddwaliro ly'amaanyi waliwo n'omuyimbi omu yafiirayo gye yagenze yeri dokita we nga dokita wamugamba bw'omalirizaawo yita wano tukeberemu tulabe what could be the problem. Nje kale nga banne bamala ozannya nga bagamba dokita wange njogedde naye nangamba ŋŋendewo ankebere kati nga banne bagamba since wadde tuheadinga eyo tuvuge tusoke tukuwerekere tugende. Bali baheadinga mu town for what I don't know. Nga bagenda mu town nga bamutwala. Remember it's a weekend nga bavuga nga bagenda mu town nga baga katukutwaleko teyavuga na mmotoka ye era bagireka kasaawe wali nga bagenda nga agenda mu ddwaliro nga bamukebera omusawo bamukubira ogamba bulumi buli wano era bwe yatuuka nga gamba omusawo kannuma naye nga agamba neegumyanga musajja naye akantu kanfumita awo mu mawugwe nga bamukebera pressure biki nga bamukuba ebifaananyi nga batuula awo ne banne ku benchi balinda results nga baddamu kuba kiboozi lwali nga banyumya yeyeyeyeye kati musawo nadda ng'alina kati ng'atunuulira ng'ali so anxious omusawo kyapa bagamba oyo mulekerawo omunyumya omwogeza kyapa gamba omusawo kyogamba ndi bubi nnyo bwentyo naseka nagaa kyogamba ndi bubi nnyo omubyeyeerese mu ddwaliro omusawo namugamba this is not a joke first save your breath sokoleko okwogera. Omusawo namubuuza do you know someone in Mulago mu department eno nti no yes my sister
eyo gyakola nga mugamba mukubira essimu omuntu namukubira namumuwa kati omusawo nadda eri ne boogera ebyabwe ebyolusawo namugamba ono bamuleeta nti ye ono nasigala nga ayogera ne banne nga bamugamba gonna omusawo yagganye okwogera sirika nga omanyi efujjofujjo tetubeeramu abantu abali bakukoleddeko ewammwe I'll give my example nti twabanga twejerega nga omuntu newaba mulwadde oyinza osanga tumujerega twejerega ng'olowooza mulamu naye nga bulamu bwe twali tuwangaliramu so kati ng'ona omusawo akoma nga muwa essimu nga mugamba kaba kutwale mu ddwaliro nga omusawo amugamba zino bukabalete results zo bazikwase mugende nabyo mu ddwaliro ambulance yekutwala kyavaga omusawo ambulance yentwala leka naawe ate kuntiisa entwale eti nze omuntu ayogera nga gaya ayimirira noyimirira nti nze omuntu atambula omusawo amugamba don't start I want you to listen to me stop talking ekitegeera nga omusawo amugamba jangu odde sayidi eno nga mutwala mu luumu ye nga amulekere mwana okumutwala mugamba musawo mbadde ki ntuuka nti okwanga ngendera mu ambulance kati omusawo agamba bano one of you ajja kutambulira mu ambulance noono abalala muvuge motoka mwesange Mulago nga beeronda kagenda mu ambulance nga bano badda bagenda Mulago nga baga katuvuge ono tebamuzza ku reception wano yali atudde ngagenda mu ofisi y'omusawo omusawo alwanootinga bintu bye biki omusawo mugamba omusawo ekyamumugisa ku banne yagaana okusirika kubanga bonna baalabanga ekyokusaaga like niwe naali badde nze tumuleesa ayogera nti ate kati wa ambulance ate nga talina lagako sayini nti ndi bubi kozi fe abafirika otumanyi you can only understand nti omuntu ali bubi nga tulaba oweddeyo wetutyo Katonda bwe yatutonda so nga omusawo amutwala mu luumu basayininga ebisayiningi bwati kiki ambulance ng'agamba omusawo like are you serious muteeka mu ambulance ng'omusawo amugamba amawuggwe go ganafuye kati ekyo omusawo akimugambira mu room ng'amugamba amawuggwe go ganafuye geetaaga immediate help so yoli sister gwe tukubidde genda nze mubuulidde buli kintu neno report mugimuwe tojja kusobola kutambula nabali mujja kunyumya nnyo kumbi ng'omusawo amulabye nti ono omuntu aweddeyo so omusawo agamba ono agendera mu ambulance nga ono temumukkiriza kwogera bagenda namuteekako oxygen namugamba amawuggwe gwe sayidi emu eshatinze down ndooza ge kakantu keeri awulira nga kamufumita era njaga kutegeeza gwe ali eyo ng'olina akantu akakufumitafumita mu mawuggwe omwo genda abasawo bakukebereko before late nga mugamba geshatinze down namugamba omukka omutono gwalina ogwo omumwogeza ajja batalantukako agweri mumuleke amawuggwe one side eri dead oba dead kyo kigambo kifu kyenkozesa abasawo munyambekawo mu lulimi eshatinze down ndooza kyemba nkozesa ng'omusawo yakyogera gaya ngambye fifi netandika okutyamu ningano omusawo namugamba naye gyalaga angambye sister we owaddala so guys don't be scared ajja kuinforminga abaana babalina okujja bamubeereko awo mu ddwaliro kyababuuza omusawo agenda kulala namugamba simanyi budde wajja kumalayo he needs medical attention mugende ambulance bagisetinze naye tomugamba muleka asooka atuuke mu ddwaliro naye omusawo ye oli yamugamba amawuggwe ganafuyemu nga bamuteeka mu ambulance bamuteekako oxygen mbu ng'agamba kyaliwe nga bonogamba fifi naawe okkiriza banteekeko oxygen golaba bino biki byetulimu maleke kuntiisa namu namugamba agondera amasawo muteekago omusawo kasa tugenda Mulago okumpi ate tuna ambulance tekwatwa jjamu tutuuke babikugjeko ko ye wamma ng'alekeraawo kwogera nga bamuteekako oxygen nga batuuka e Mulago nga sister wa receiving kati because it was a sister receiving sister yali because omuntu waba wowosebo ebyobusawo obivaako bano gaya agamba batuuka nga sister we alookinga like scared naye ng'agezaako kikweka naye nga face ekiraga kati ono yalaba sister we namugamba mwana sisteri bandeetedde mu ambulance nze omuntu eyetutte nga njogera baagala kuntiisa sister we namugamba stop talking gobeera amateeka g'omusawo mutaka katanda swi bamuyingiza bamuwayalinza nti nze mu ddwaliro nkuyita kuwayalinga ow'eccupa aleese owaabiki ng'omusajja atandika okweraliikirira abamuteeka ku byuma gaya ngambye fifi waayita ekitone ennyo ndowooza eddakiika nga 4 ku an hour nga gaayi bamubika nga ffenna bakwano be weetuli e Mulago tulinze kozi bagamba katulindeko mukyala wajje gaayi ne bamubika angambye fifi twatya
bwe family bwe yawera nga bagamba bongera okukebera muyinza okulowooza mawugwe nga byabadde nabo bamuwadde butwa kubanga he was a boss to them gye baali oli asobola okutta munne ng'abiyita bya competition nga waliwo oluganda lw'omugenzi yatufuukira akayinja mu ngatto ku mufu n'atuyisaayisaamu eggaali awo nga yagala takkiriza nti muganda we mbw amawuge gashatinze dawuni ng'era ali n'abeeyita bakwano be ye ng'agamba bano be baamugjawo sisita abo oli omusawo n'agamba banaye ripooti nze bankubira esimu ng'abantu bano be batutte omuntu ono ku keesi angambye ffe twali ku mufu ng'omukazi ayagala batukoleko mob justice ng'ayagala batukoleko mob justice bayita ab'omukwano gy'omufu okwogera n'okuteekako ekimuli ne bajja kati ne banaleetinga kitya bwe kyabasanze abantu bonna ne babalaba ne babasaasira angambye mu booluganda lw'omufu waavaayo omukazi n'akwata microphone ngenda kunvuma olugezigezi naye watya nga mu kuteekayo vidiyo za results amannya gombi aga mwana ogabika just saying nabbanja mukyala nsuuga mukadde w'ekkanisa kambe wano